kumaliriza abali mu byuma basooke batukubire oluyimba lwaffe olw'ekika ky'endiga. Tuli live mu maka g'omugenzi Lwomwa Bbosa eyakubiddwa amasasi ejjo n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Abaseddekezi bamuzingiriza ng'atuuka mu maka ge bamusindirira ebyasa ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Bw'owulirira bino, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatuuse dda mu maka ge okubeera ng'akungubagira wamu ne bannayuganda abaagaliza ekika ky'endiga ebirungi. Awerekeddwako Leader of Opposition Honorable Ssenyonyi nga bazze okubeerawo abakungubagira wamu n'abakungubazi ab'omu nju muno. Era essaawa eno yennyini baali mugenda mu maaso n'okukola enteekateeka z'okuziika omugenzi ono kubanga kyakakasiddwa nti agenda kubeera aziikibwa lunaku lwa nkya oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okulonda omusika we agenda okumuddira mu bigere, agenda okutwala eddimu lino ery'okukubiriza ekika ky'endiga n'okukitwala mu maaso. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Lwomwa Omukama Katonda agulamuze ekisa n'abo ab'ettima abamukozeeko effujjo n'obulumbaganyi. Tusaba Mukama Katonda bakwaseeko omukono gwe ogw'amaanyi kubanga abadde musajja atalina buzibu, abadde musajja yeekolera emirimu gye, abadde talina buzibu bwonna ku muntu. Naye weewuunya ab'ettima gye baavudde ne bamusindirira ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Tujjukira nno nti enjega eno yagenda okugwawo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mitala w'amayanja. Emirimu emitongole yali agenze okukwasaganya, naye yasobodde okulinnya ennyonyi n'akomawo kuno ku butaka. Waakiri asobole okuziika ku mugenzi ono kubanga era naye abadde jjajjaawe. N'olw'ensonga eyo tutambula ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yakutuusako pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba, ng'owulira olina osoomoozebwa, ng'owulira olina ebikkalubiriddemu, obulamu tebukyatambula bulungi, lwaki teweekwata Haji Ssettuba? Onayitira mu kusoma dduwa naye ate munnange edduwa ze zikola. Era ffe abamu kubamuwera obujulizi kubanga ffe tetulanga muntu bwe tuteekakasa kyakola. Abamu ku abo basomeddeko ku dduwa ze nabo bakkiriza nti kyetwogera ddala gye kiri. Era naawe yeetaaga okusomera ku dduwa, mukubire ku ssimu eri 0703 31 39 25. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Tulina kakwate ku mujaguzo omuzinge twamuwa naye neye nalugwa tuli balwanyi tenyumize. Naboza bawo ali mulisa endiga nyabona boza tulina okunywera bazzukulu balumwa twagala ekika. Nyabonaboza bawo ali mulisa endiga nyabonaboza bawo ali mulisa endiga. Kakati nja kusaba muzzukulu wange Ssemukaza akazindaalo nkamuddiza asobole okuyita abantu abo mu mitendera gyabwe. Banyama ne bassebo, tubadde tuli wantwaniriza Leader of Opposition ne Honorable Kyagulanyi
ate n'omubaka Mukasa n'akomawo baneesaba mukubireko mu ngalo Mukasa abadde naffe kumpi lunaku ajja wano era atukungubagiddeko wadde ngeno si yekubaire ddala bakadde bange Kyagulanyi abadde ansaba nti ye wano mwana ng'agamba nti yasooka linda opposition okwogera linda opposition addeko nange ne mugamba nti walonda linda opposition mbadde mukyamu ye yalonda linda waki ani aba mukama wa munne so omwami Kyagulanyi wadde olieka naye nduwo tebazikubidde mwana bazikubidde president wa ggwanga lino n'olwekyo ssebo mutabani wange Joel linda opposition ndowooza nawe awulira ekitiibwa ky'amaanyi ng'oyita president wo okusingayo okuyita ojja kubeera nervous nga yakuyise yangu obweze ku bakungubazi tweyanze kojja kirabika oyagala kungubya byotandise ebyo jjajjaffe Katikkiro enju y'omugenzi mukadde waffe Engineer Lwomwa Bbosa bassebo ne bannyabo kitalo nnyo kitalo ddala tuze tuwaayamu n'owekitiibwa pulezidenti nga nyumizaamu bingi bitundu bazanyiraawo n'amagezi omugenzi ge yabawanga ku bya bizinesi naki nga bingi byamwogerako era nga bitotola netulabanga ng'eggwanga tufiiriddwa nnyo nnyini ddala twagala okugumya famire nno nayo ngenza okwesanga nga mulimu bemmanyi abamu nasomako nabo bwe bityo mpolampola kitalo nnyo kitalo ddala ebyembi waliwo ebintu kati ebifuuse kumpi ebya bulijjo ate nga kikyamu naye kati bifuuse bya bulijjo awatali kkomo twadde mu paalamenti eyo nembuuza minisita wa internal affairs nemugamba naye tusuubiza ripooti ku bantu abazze battibwa buli gwe batta nga batusuubiza ripooti Kaweesi bagamba ripooti ejja kujja Joan Kagezi waliwo noono Ichu Libambe yali kyali waabwe naye ne bamuli amanda n'abalala bangi ne batusuubiza nti bajja kutuwa ng'eggwanga ripooti tutegeere exactly ki ekigenda mu maaso ne tumujjukiza ne tumugamba nti kaakati mulinze batte bameka ripooti tutegeere exactly ki ekigenda mu maaso ku nsonga zino. Njagala okwebaza abavubuka abavubuka ennaku zino babazaalawa nnyo abo bayaaye naki n'abavubuka beekozeemu omulimu ne bagamba nti poliisi yo ejja tugamba bakola ku ripooti myaka 10 myaka emeka abantu bano katubagobe ffe nga ffe kwabadde nga kumiransa nafuno kubanga omuntu alina emmundu naye ne mugamba ffe katubagobe abavubuka abo tubakubire mu ngalo kyebakoze kyabuzira nnyo ne bagala twagala tutegeere kubanga bwe tunalinda nti banoonyereze biyinza obutaggwa ne babyekwatiramu era gye byaweredde nga babiri bafudde omu batugambye agenda awona omu kati we tutuuse abantu bagamba nti ensonga zino tugenda zeekwatirangamu yeyo message abavubuka gye basindika nti kubanga gavumenti yo kulagajjalira ensonga zino abantu baga tetujja kulinda batte n'abalala ensonga katuzenyigiremu kakiba kitegeeza abantu bagamba obuyinza bwaffe tuweddiza poliisi abantu bano oba bibalemye mugambe mutuyambeko okunoonyereza kubanga babalaze nti basobolera ddala
kubanga ababbi babakutte abatemu si nababbi. Era katusuubire nti kati cruise tufunye kuona akyali omulamu zijja tuyamba. Katusuubire tebatugambe nti ne ku kino nakyo tukyanoonyereza tukyakola ki. Ono y'omu ku batemu. Ebintu bino bitiisa namukko oluusi oba oliawo nga waliwo abalina gwe bapulaningira nekigenda mpolampola nekifuuka nnomo nekifuuka kya bulijjo, such that eventually omuntu bo nga bo gwe batagetinga bwe kimutuukako kiba kifuuse kya bulijjo. So tulina kubeera bulindaala, tulina kwebereramu ng'abavubuka abo bakoze kulaba nti twaŋŋanga embeera eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala gwanga kubanga lessons tuze tufuna nnyingi mpitirivu naye tulinga abatazipiikinga okukola ekyo ekisaanidde okulebwa. Ate ne bannaffe abali mu gavumenti tubyogera nnyo tugamba nti tewali ali safe, taliiwo. I think olunaku lw'eggulo General Katumba Wamala yabaddewo wano era naye n'awa sitoole ye oyo general ate minisita nera ne bamugezaako. Musajja wattu n'afiirwa muwala we, teri ali safe. Eggwanga bwe libanga bwetiti bwe kitambula ng'abalina emmundu bangi bayitirivu, lawlessness nga bwe tukiyita, obutatambulira ku mateeka tewali. So oyinza okulowooza nti kakati gw'oli safe. Kaweesi omugenzi munange yalina n'abakuumi naye ne bamutta musajja wattu, tewali ali safe. So kino nakyo kituwe ekyokuyiga ddala. Bannaffe mbeera nnyo nabe mu paalamenti nga bwe tunyumyamuko ne tuseka ne tuyomba oluusi nga mbaga n'ebintu bino lwaki temubiraba ne mbitegeera nga mmwe. Kino kitulaga nti tewali ali safe. Ffenna tukole ekisoboka ng'eggwanga okulaba nti wabeerawo obutebenkevu, lawlessness nga bwe tugimanyi eggwewo. Nsiina nti Oweekitiibwa President nsaba kwanjula ababaka banange, Oweekitiibwa Aloysius Mukasa oyo neighbor ow'ekitundu kino, era nga twagala okwebaza kubanga obadde ojja nnyo wano kuyimirira wamu ne family. Oweekitiibwa Helen Nakimuli mbaka omukyalo w'e Kalangala, oyo shadow minister waffe w'ebyempuliziganya. Yo gavumenti erindiridde tukwasaganya emirimu, tubeere mu parliament nga minisita eri tebaliyo babeerawo asimanyi nakumanya nengamba ba shadow minister bange nti kakati mmwe muliwo okwasaganya ensonga. Era njagala kubeebaza abantu abo president beyankwasa. Njagala okwebaza n'abakulembeze abalala ab'enjawulo bendabye mwebale kubeerawo. Bafutu soja bageto youth balengeddeeyo sitole ekinayeeno baana ekitalo nnyo ekya muzeeyi naye mwebale kubeerawo, mwebale nakuuma mpisa. Manyi baddeeyo ne bagamba nti tuli bayaayi, kakati mwe balina okubalaga nti muli bannayuganda, muli bavubuka abaagala ensi yammwe, ate muli batebenkevu, muli bampisa. Ekyo president kyatugamba si weewaawo. Kati n'abalala nabo nga mubatabbira nga mubakakasa nti kakati baboyi tubeere ize tulage empisa. Batugamba si weewaawo. Bana abakadde temubula nnyo, just mbadde mpisaamu eggaali bakyali bangaawo. Manyi wabeera omukulembeze. Yoyo leader of opposition Honorable Ssenyonyi mu kukungubagira omugenzi Lwomwa Bbosa abadde omukulu w'ekika ky'endiga. Bw'atyo ensonga bwazitemyetemye nti bangi muyinza okubeera mu comfort zone nga mulowooza nti muwamu tetusobola kujja. N'omukulu ono gwe bakubye ebyasi bambi naye teyakirowoozaako nti basobola okumutta kubanga ye abadde talabawo nsonga ki esobola mukubya masasi. Naye kyannaku era kyababuuseeko n'abafamire okulaba nga n'omuntu waabwe naye lwamutwaliddemu. Kati gwe oyinza okubeera n'ogamba nze tebinkwatako, bangi tuze tubawulira nga bagamba nze politics tankwatako, era tewali kisobola kunkwatako mu politics, banaaba banjagaza ki? Naye munnange tomanya ki ekiri kujjawo kuba n'Omutaka teyategedde kiki ekigenda okutwala obulamu bwe.